Edwin ogamba otya ndi bulungi esho giraba otya ya musajja waffe Sebatta obudde bukyali naye abantu obiraba otya embeera nga bw'ogiraba ebivulu byonna byonna ebiri olunaku olwaleero bivulu byaba legends teri atagenda kukola for the love of the industry wanene wetugenda olabira old versus old tuvudde ku biri twagamba mbu old versus young oba new naye ngaolunaku olwaleero ebivulu byonna bigenda kukola tewali atagenda kujjuza bonna bagenda kujjuza what I know mu kampu ya Moti all the VIP tables were sold out ewa Moti VIP tickets are sold out wabula kati ticket esigaddewo nti ninyo za ordinary side ya Moti that's what I can tell era yena yagala ticket ya Moti duka kuuma ogifune ayagala ya Sebatta duka Misinde waneno ku Serena nga tezinnawera ssaawa 12 osobola okuba nga ofuna omukisa okujja mu kivulu kyani kya Sebatta owa Moti osobola okuba nga ate ogenda olabe ekivulu kya Moti akatono nnyo tugenda okumenya ku mateeka twogere ku byebaaganye okwogerako kuba baaganye no Bidis kasingako ze nnyimba UCC zevudde eza Gravity olwalipazo mulimu lumu nkudi naye eza Gravity okwepiikya doozi simanya omugundi eyo zonna baziganye omunyongo ayina okwepiikya emmere ya Ajati ewooma. First of all, buli muntu mutuufu mu ngeri ye. Batuyita mu creative, batugamba creative. You can use any word osobola okisalako mu ngeri yonna yonna kiwoomesanga gwe bw'oyagala kikole kibeere. Gravity yayimba Omunyongo is a tribe. Era bwe twakulanga nga abantu b'engulu abo tubayita Abanyongo era nga bo kategori yaabwe yeeyo. So Gravity okukisalako kiba kifuuse kibi wano mu Buganda. Kati what I don't know n'abayongo be yayimbako bo tebaaba consideringa kubanga bo they happy babitegeera nti bayongo anti olulimi bw'oderivalinga message ng'ogigaba abazungu n'ogyogera mu Luganda. Omanyi Omuchina awangalidde mu ggwanga oba mu nsi yonna tasomanga Luzungu. Omuchina yasoma Luzungu naye akola business mu lulimi lwonna. Kitegeeza nti there is what we call translators. Baba translating ne bategeera Kasiru anyumirwa music naye webuuza ategeera atya afuna translator. Abantu bebuuza lwaki teyabiyimba mu lulimi lwabwe babeera byali ategeeza Banyongo ate wa Gravity akulidde Nankulabi asomedde Kodi Kampala mwana wa mu kibuga. So kitegeeza olulimi lwamanyi lwero ayinza n'okubanga n'olwewaabwe talumanyi. Gravity is starting his own family. Okulaba nga family ye ebeerawo bwekyo yeyimiridde nga buli omu ajogerako nti family ya Gravity. Gravity is one of the successful artists betulina mu ggwanga Uganda. Saagala mukibuuse maaso. Even you can find out that Fiina avuddeyo okulwanyisa ennyimba zino tatuuka mu koota ya Gravity in terms of success. Kitegedde ate Gravity we have to credit Gravity nti no matter what mu haso yonna gyabaddemu gyayiseemu is still standing strong. Abayimbi bangi bayimba ennyimba olunaku olwaleero Big Size Bebe Cool yatadde a very powerful song naye ogenda okweraba okutuula ku internet oba ne mawulire wonna nga talkability ya circumference is lower than Omunyongo. Kitegeeza ki nti we just have to know how to study the game. Gravity takolerera going international, takolerera yimba Serena era tolisanga Gravity nga atiye Serena kizibu taina audience ya Serena kitegeera era jamulabanga buli business omuntu afiirwa notegeka leero enkya n'ofuna leero n'ofuna enkya n'otafuna. That is business. A Gravity
nze lwaki njogera bwento ku Gravity because I've seen him grow. Yajjanga awe wabba kuli awe wa Mozart. Nga bakyali ne ba Rickman. Boba walaba podcast ya Rickman ne General Zamba. Okisobola okulaba these guys were so close. Ate bonna baali basambi bampi. Omupiira gulina ekintu kimu kye nagwagalako nti gulina engeri gye gulinayitinga abantu. Ne woba nti oli abadde mulabewo ne mutuuka nga muli wamu kati yendongo bw'ogamba nti Gravity awemula. Nina akayimba ka muzeeyo ono bwe tugenda okuvaako waneeno kyali wange yagenze n'akasengejja n'ogamba anti owuli ebigambo bye nti yabisabika ebya Gravity biri kungulu nnyo. Ebipaza alina akayimba ke yagamba maama ŋŋenze teyaddamu akaŋŋenze. Njagala owuliriza ebigambo ebyo nti omulembe guno eno gwe tulimu mulembe mubi. Lwaki kugamba nti mulembe mubi nti digital is overpowering everything. Ekiyombya abantu Gravity sala ku kigambo omunyongo. Anti ekibajjeeyo bwagambye nti nno asusse because ziri badde bazigumiikiriza naye ate n'asukira ddala tekitegeeza nti nno ku luno yagize. Jangu tugende mu kwepiica. Okwepiica omanyi kyekitegeeza? Okwepiica. Ye yagamba kwekuba bifaananyi abantu ne bakigumiikiriza. Vidiyo ya Doozi wagiwulira? Ewooma. Ebijanjaalo wabiwulira? Nga temwavaayo ku bijanjaalo. Anti badde bamugumiikiriza mbu naye kati balabye nga kisusse. Bijanjaalo. Ennyama etaliimu ggumba bamugumiikiriza. Ennyama etaliimu ggumba bagitunda mu gundi. Ku emulinza wali weeri. Kati ate bo abantu ye conference gye bagivuddeyo. Kyengezako okugamba. So olinga agamba nno zonna za gospel. Si za gospel. Gravity alina ennyimba za gospel ziringa 3. Gravity alina ennyimba za gospel 3. Bwe yayimba byenda byembirabye lwaki temwavaayo ne mwogera? You know that is the very powerful song. Gravity ayimbye byonna byonna but the lyrical content eri mu luyimba byenda byembirabye. Ke kayimba buli muntu ke yandibadde awo n'atuuka n'agamba nti yes bino byempiseemu mbirabye. Naye okumanyanga nti obwongo bwabwe buvundu tebaakanoonya. Baani abalina okukanoonya? Abawagizi n'aba UNCC. Ate bakera tebakakutteeko. Lwaki banoonya? Anti zenfu abantu ze bakomplaininzeeko. Let them first give credit ennungi zaakoze. Byenda byembirabye fiina oyo ayise mu bintu bingi okutuuka waali. Sindi ayise mu bintu bingi. Nyombi Tembo owa UCC oyo bamutransferingako ne bamugye Kampala ne bamutwala eggulu. Byayiseemu abirabye. Era ensonga lwaki talukutteeko. And credit that song before you turn it. So kati Gravity alina kukola ki because obudde buno bataddeko immediately suspended. Yes, Gravity si asoose okuba nga afuna ekipapula ekyo. Bobi Wine alina ennyimba ze yakuba n'atuuka ekiseera nga n'ennyimba ze tezizannya. Si lwe luyimba lwe basoose okugaana ozizannya ku TV. Naye ate bw'otunuulira ennyimba ze mwogerako they have the best videos. In which kati TV etwala nnyo ekifaananyi. Kitegeeza nti ojja kwesanga nti vidiyo ya Doozi ekunyumira ng'oli ne muzaddewo. Unfortunately abange baavaawo naye. In case senga abaddewo oba omwana ali yanga alina muzaddewe mutudde kumukulyawo ne bateekamu Doozi. Oluyimba lwa Doozi we lwafuluma lwalina tokability nti abasawo bayomba. N'ekifaananyi mutogere ku kifaananyi. Nti baakozesa engoye z'abasawo. Ne lujja ne tuvaawo. Oyo wonna kikulaga nti the guy is standing n'olunaku olwaleero bwe tubanga n'amawulire ge twesiga mu nsi yonna mu ggwanga Uganda gafuna eddakiika 15 nga gaziwadde Gravity. Big up Gravity. Kiba kino kimutwala waggulu kimuteeka wansi. When it comes to showbiz, because we're talking about showbiz, your talkability makes your profile. Nti gye tukoma kati essaawa yale buli wenjogera erinnya Gravity, his profile is increasing. Kyova olaba Omuganda yagamba nti erinnya erikulema okukola mu bulungi ekole mu bubi. So kati Gravity
ayise mu mbeera this shouldn't be the time okubanga tujadinga gravity ngaffe enfunzi atumanyi gravity kyayitamu enfunzi kati abantu batandike musasirirawo bambi mulekwa enfunzi takyalina mulekwa nfunzi ewedde emirimu so kati enfunzi yaffe mugireke temuzizanya ku tv tv zammwe tezizanya ate YouTube bwena alugoba then nga tumanya nti ki lubi but YouTube ina guidelines ezifuga gundi Spotify ina guidelines ezifuga buli mutimbagano so for you to send you are going to someone osobola agenda dujja mu simu ya muntu nze nina neighbor wange sajja akola amasanyalaze naye oluzukuka ku macha lwimba lwasookerako era wo masanyalaze rayino ziwuliriza alafa oli alafata zanya oluzukuka aba masanyalaze raze nyimba zaabwe so nga tumaliriza mukana akaseera bubaka kibwomuwa gravity ne UCC ya jumpinze ku kintu ye ino soka by the way yokola statement yewe bawuliriza oluyimba lwa Lily Puzzle enkudi nakola n'ekivunga temugambako tebavaayo abantu ne bajjula performance za Lily Puzzle abannange naye kati kambuuze performance za Lily Puzzle zikusanyusa Lily Puzzle nga yali ku stage nga abantu bazina n'ababikula no babikula musajja dda ku mukazi tewakala bako ka video nakalaba Lily Puzzle ya performinga abasiru ne reactinga kibalowooza kitegeeza ki nti kyekyo kyayimbyeko ate naye kachumba alirinda osobola ogenda wali erine ku recordinga ng'ozina ebyo bibali bazira ku stage sisobola naye bimanyi kyekyo kye bitegeeza bw'obanga waliwo video gye yakola ku kifo ekimu ekawempe so nakiteekako ne ku TikTok yange omwana ow'obuwala ategeera enzina gye yali azinamu n'Lily Puzzle kati olina baninga muwala olina baninga muyimbi omuyimbi newona baninga ng'omwana yakakyama amamera anti bwona baninga omuyimbi tajja kgenda mu bbaala ndala kitegeeza yapromotinga bw'ava bwene ebbaala agende mu ddala nayo ne bombaninga tajja kudda mu bizina tuba tugenda kugamba ku baninga bayimbi Uganda egenda sigaza abayimbi babiri anti banaabaningako babiri tugenda sigaza Gabintaate Pastor Wilson Bugembe bwe banaabaningako bano omulala abadde ayagala okuyimba ebyo tajja biddamu bonna tebasobola babaninga lumu naye tubaningeko abakipromotinga lwaki Gravity gwe mulabye ne Lily Puzzle kuba be balinamu amaanyi obudde buno ze key point ate be balina amaanyi era be influencinga bali abaana ba KDD from day one nga yakajja ze nyimba ze naye Katonda n'atuyamba n'atajja nnyo kati bano abazze nnyo bwe tubakwata KDD buli lunaku ayimba naye naawe kennyini olwawo omulaba nti omukugamba kineno okikkiriza nti buli lunaku alina ekifo kya performing naye Katonda naye yamumma amasanyalaze nti nno talinga bano eno kati tukwate ku bano bali bajja kujja mpolampola kukwatamu Lily Puzzle alina akagambo ke yagamba tuyimbye ebyamagezi tebabiwulira kati kitegeeza ne UCC erina obuzibu neki bitongole kyekirayo kyavuddeyo bonna zemmome Lily Puzzle ze yali ayogerako anti kakati obudde buno bawulira bya kisiru ebyamagezi tebakola ki kitegeeza buli muyimbi agenda yimba ebyekisiru UCC muwulire kitegeeza obudde buno bwe tuvaayo ne tukwata ku b'ebisiru kijja kuddayo eri ntino yali wuliriza kale tugabe baali beebase naye ne bazuuka ne balaba nti nno ebyekisiru bitambula nnyo kati kababijjire ebyamagezi biddemu abantu abasinga tebakirealizinganga omugenzi AK47 yakolanga videos biri ng'akola eya YouTube n'eya TV Ziza Bafana akola videos biri eya YouTube n'eya TV enyimba zayimba Bafana azi protect azijjayo message yayo mu video kyeri endala
bagambye abantu babiraba anti kakati kyovola abantu nno abantu beera bakomplaininze ku bano bagamba abayimbi kisusse katuzoka tukwate ku bana abalala bajjajjira mpolampola ogambye abayimbi kisusse maama ayina essimu alikodinze omwana ng'akola ebyekisiru n'amuteeka ku tiktok afune views oyo ogenda mugamba ki anti kakati kitandise bagamba ekintu ekitandikira kati kyegeza bano batunabigirako ne bano abalala ba tiktoka kuliko ba tiktoka abeekolera ku ssimu nabo tujja bakwata no wuliriza bw'oba oyagala okukontrolinga pornography okimanyi mu Uganda tetulina site gyosobola laba ya pornography mu Uganda okikkiriza tokikkiriza simanyi bulungi nnyo sibinoonyerezangako Father Rukodo buli site gy'omanyi ng'eriko X yagibaninga mu Uganda era weetaaga VPN gendayo oba weetaaga sites ki endala kitegeeza buli kimu kisoboka mu ggwanga Uganda Facebook mu Uganda tekola naye ne ministries za government zikyalinako account nga zipostinga what does it mean teggwanga lyafa from the head ne UCC yennyini ebaninga from the what from the head fenna twafa kati katutandise okubitereeza bebeera bazuukuse batandika okubitereeza bawagire bw'obanga otereeza oyagala mpagira UCC balitandikidde kuki wuliriza mpagira UCC okuvaayo negamba oba UNCC neyita gravity gravity balina right okgenda naye ate mbanenya lwa muntu agu eyabagamba temugendayo n'abiteekamu politics ani yabagaana naye waliwo ekibiina ekiri eyo kirina omukulembeze teyanziza omukulu yabagamba temugendayo bigira bugize anti kati obuzibu abayimbi beerabidde nna n'abayimbi balina politics kubanga baaliko ng'omukulu taliika ate naye mukulembeze ate muyimbi anti kakati obuzibu bwe buli nti bakkiriza ebintu biteeka mu politics ennyimba za gravity statements ezirimu kituufu tukkiriza nti ffenna si nnungi naye tekyandituusaawo naye olw'okuba nti baakola eggume olw'omukulu omu ate gravity essaawa eno ye example liri pazo gyagamba ffenna tubifiirwe kati gravity wange naggala nfunzi munnange ekitegeeza kambuze ekitegeeza liri pazo yali mugezi bwe yagamba ffenna tubifiirwe yayingirira gravity kuba mu kusooka yagamba nakubanga ebigezo ng'ate abawemula ba prime minister be batambula nabo bakayita birevu abo ababiri maama taata omusajja bamulira ku ki birevu okitegeera omukazi bamulira ku ki birevu temwabiwulira kati byonna bafiiriddwa kati balabye nga babayimbidde ebyamagezi byonna babiyimbye waliwo waneeno gundi liripazo yagamba lwaki tova ku lujja zaala toto oludde ku lujja tebaavaako zaala toto nanyigira liripazo naaba nga takyamuwositinga bamugamba ave ku lujja tebaavaako weyagamba ye ebyamagezi temubiwulira kati katubifiirwe babifiiriddwa finally kati gravity wava mu industry netubanga tetukyamuwulira neriri pazo yonna industry ebefudde